Okusoka muzeyi nja kwebaza tuwa omukisa fenna bannayuganda n'abavubuka ne bawa omukisa. Nja kwogera ku bebecool ne kenzo. Kenzo wamukwasa department ya music era akola bulungi era ayambye abayimbi bangi. Abayimbi boolaba abasinga bagenda ne bajjayo ssente, abalala batadde mu rehabs baali baavaako baagwa eddalu, abalala abajje wansi n'abatufuula abantu. Abamu abajja ne mu Uganda ku psychological n'abatwala mu nsi endala okulaba ng'agezaako nnyo. Kye kimu ne bebecool. No. I know what I'm talking. I know what I'm talking. I know what I'm talking. Excuse me. Muzeyi, bano si bayimbi. Lili pazo ye muyimbi. Muzeyi bebecool bwe twagenda mu campaigns yakwata abayimbi bewamua mu department ye. Lwakuba nti wetufunayo akasente abantu batya appreciate okugamba nti kati nfunyewo okumatira nga newankubadde nti oli asobola ofuna akantu n'afunayo kyafuna n'alaba ng'ekitono be kitamumaze. Naye bwe tunanafuyanga abantu abatusakira oba muzeyi batukwasizza tugenda kubeera nga tetutuusa. Sako zona zafunye sente, kati Kasuku afunye sente. Kasuku is a blogger, but TikTok bali mu kuyomba. Naye Kasuku agenda gatta abantu bonna mu sako eyo yemu. So njaga tu appreciating kye tuba tuyina. Luli muzeyi abantu bajja ne bagamba ab'obutale. Muzeyi bya Ruhanga akola nnyo era tutambula ku ground. Naye bwe twali ekkollo bagamba nti bafuna sente ne bamakanika ne bawayiza ajja tuwuzia na myalo. Ngenda kubyekenenya. Thank you so much. Muzeyi has already... Kati ndowooza ndaba mulina empaka bwe tubagamba tumukole saako bwe bagamba okwegatta saako temugikola you don't do it